Milioni 2 ze munsaba sizirina. Omukyalo omumanyi oba tomumanyi? Milioni 2 ze munsaba sizirina. Omukyalo omumanyi oba tomumanyi? Tugende twerwaneko mu kooti. Ndi ready. Milioni 2 ze mwagala sizirina. Intention zo zibanga za sente terajja ku ayisigade tunasera mu kooti. Kengendo okugema tewali ayagala wadde 10 naye akamanyirako kenjagala mweme. Olina recordings nga akusaba milioni 2. Zirina. Naye ng'omumanyi akusaba zaaki wamukoledde mulimu ki? Mwemwe mumanyi kye mwagala kyonna mubanga mulowooza nti abantu bajja basasula ssente muno n'amanya g'abantu mumala budde. Ononya ki ku poliisi? Poliisi ononyawo kikwatayina musango. Era obadde weetonda nga weetonda on what grounds? Nga saagala kutuuka ku kino. Andi kati okituuseeko ate n'ekirala kijja no problem katutuuka gy'oyagala asuuleyo tewali buzibu. Tewaliwo ttabu. Kasita bajja kugyayo kamera babikkule bwe tubanga buli omu alina ekyokufiirwa kamera ejja kulaga nti nakuvuga nkutuusa wali eri neolemerako ne tugizima okyetegereza si bwe bibeera omaze omukyalo omumanyi oba tomumanyi? Nvaako vu sirina ssente nvaako vu buli anaalowooza nti ajja kunkolako bukyamu ngaagala ssente sizirina. Poliisi ya Katwe batandise okunoonyereza omusango gw'okutiisatiisa omuntu oba threatening violence. Bino bibaddewo mu bitundu bya Salama Road awo Makindye. Kigambibwa nti nga 10 omwezi guno mwaka guno omwami gwe bayita Gumikiriza Akram waliwo omukyala gwawadde lift ne batandika okunyumya. Mu kunyumya okwo namuvuga paka ewuwe okutuuka ewuwe nga enyumba bawa awaka nga terimu masanyalaze ng'erimu nzikiza terimu wali waki terimu wali tadoba. Akram namugamba nti afuluma ave mu motoka ye omukyala nagaana okuvaayo mu motoka. Awo Akram nagezako okumutiisatiisa najjayo ejjambiya. Omukyala kyeyakola yaddukira ku poliisi naye negenda mangu mu kifo ekyo ne babatwala paka ku poliisi bonna ne bakola statement. Akram ne bamuganza ku station ne bamugulako omusango gwa okutiisatiisa omuntu oba threatening violence. Omukyala ye mweza Remi alina emyaka 31. Ekitegeeza Akram yakuba eŋŋombe n'ayita omuwala yalowooza nti oba oli awo munange injiniya alabika amumanyi asembere ku mmotoka fumita emboozi. Tugende ewange waliwo byengenda okukola katugenda okutuuka nga mu Mukomera temuli mataala nekugete kubadde mataala bwe batuuka ebuziga ewa injiniya Akram. Jukira waliwo amawulire agalaga nti Akram ennyumba yagipangisa amaka kati then ye asula ku boys quarter. Kati omukyala ye agamba nti batuuka mukazigo ye yalowooza nti Akram wapangisa nawe gutyo omukyala ne bamubuzaabuza nti amasanyalaze gagenze kakati ate amataala tekuli, so ne basalawo bababiri bebake mu kizikiza. Oba kati awo bakola bya kikazi oba bakola bya kisajja oba bya bakulu anyway oba beesanyusaamu naye mu kizikiza
mpe agaumeme gavaako mani power neddako aga engineer ne gakolera fumita emboozi nga bukedde ontyo lindako omuwala era nnyonnyola agamba nti engineer yamugiddeyo ejjambiya mu kazigo n'amugoba ng'amugamba aveewo ewuwe omuwala n'agamna naye era ng'alaga nti engineer omutendeke era engineer akola ebintu ebinene alabika alina byakozesa okusinziira bwe yamulaba enneeyisa kati kyesitegedde muwala anti laba wano webisoberera omuwala okutegeera nti engineer oba ali awo alina byakozesa yabiraba kumakya nga ajjayo jambiya oba yabiraba mu kiro nti mani power yali asukkulumye kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu viki exclusive yonna gy'osinzira mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru waayo ekyo kyokola kyekisinga okubeera ekyamakulu era kyekisinga okubeera ekyamaanyi ziweze ennaku 2 nga engineer Akram asula mabega wa mitayimbwa era nga wenjogerera emisango gituuse mu millions 10 eza ssente omukyala zayagala Mariam atanaba kubanga oginsimbulira Joero erinnya lyobuusa Rema omukyala bamuyita Rema atanaba kubanga oginsimbulira ka like video nkusabye mbombe fusoko giwe ka like information enesobola okutambula mangu ku speed y'amaanyi etuuke kwose kino mayagala okubanga agiwuliriza kubanga kati ensonga zizeemu okuyinjiniyalinga video bw'oba maze ogirayikinga then mbutongole nkusaba subscribe nga nze olugambo ndukusumululire mu butuufu bwalwo with evidence kyesiinaako obujulizi nkugamba mbu kale bw'oba mala okusubscribinga kwata mukado kajje mu kigambo personalize mumpulirize nno mangu kubanga nange njagala duba mangu ngene nyongera okulunoonya ngezezaako okufuna wano ku Hajati naye Hajati tasobodde kubanga nziramu Hajati una nzizeemu sokoleke okay nkomyewo munansonyi wako kembadde mbuzeemu nga njogerako ne Hajati abadde ali ku replyinga message zange kakati mu bwangu nva kwogera naye antegeezezza bino bingendo okutegeeza soko likinge video mutuukeko mangu kuba ngambye ali Canada atali mu ggwanga Uganda akomawo next week kati next week ajja kuba nnyonnyola byonna naye ate nze kubyanzizeemu nga ndi wano kakati kozi nakomyewa nga mulikinga video n'okusubscribinga introduction ebadde ewedde mwanfunanga kirabo kali lugambo wammwe amunange olwatuuka nga engineer alaba abava side z'ekibuga adda mu nnyonnyo abamanyi Salama Road ajati aina changa aina changambya ona anyway nkujeko engalo kamale mu replyinga mu video ate kati nakola ki nkujeko engalo Hajati munagamba sikikoze mujeko engalo aina message jampadde kale kakati abamanyi Salama Road engineer aba ayitaawo ajja okusinzira ku maloboozi genkuzanyidde mu ntandikwera gengendo okwongera mbu ng'akuba eŋŋombe ng'abaako wayimirira n'akuba eŋŋombe omuwala yategerekese nga Rema bw'atyo n'abanga akyuka n'atunuulira emmotoka eyo kati bw'atunuulira mbwe emmotoka n'alowooza oba omuntu amukubira eŋŋombe akola ki amumanyi kwe kusembera bwasemberera emmotoka ng'ate ayingira mu mmotoka kati question zange tugenda step by step omuntu akubye eŋŋombe manyi bino ebintu njala tubitunuulire side 2 tubitunuulire ku side ya engineer Akram tumale tubitunuulire ne ku side y'omukyala omuntu akubye bukubi eŋŋombe gwe n'olowooza nti oba oli awo akumanyi n'osembera ku mmotoka bw'osembera ku mmotoka tokomye okwo n'oyingira mu mmotoka
bw'omala okuyingira mu mmotoka tokomye okwo awo muka audio kotuwadde tolaga conversation yali wakati awo mu mmotoka wabula olaga nti mwagenda direct Buziga ewa engineer ne mutuukayo mu kazigo nambole nedda katunyonyole bulungi ebintu nga tetwekubidde side kati bwe bagenda munyonyo oba Buziga nti munyonyo Buziga kumpi kyekimu kati omuwala ye agambye munyonyo naye ngo bayitawo Buziga ewa engineer kati bwe batuuka omuwala agamba mbu ne bayingira mu kazigo amataala gaali tegaliiko olw'ensonga tekwali masannyalaze okusinzira bwannyonnyola naye abamu babadde bagamba ate nange bwe nkoze okunoonyereza n'enkizuula omuntu gwe bakubidde obukubize ng'ombe bw'obanga naawe obedda tewalinza kkubira ng'ombe n'omala gayingire emmotoka y'omuntu kitegeeza oba Malaya mu ngeri eyo oba mu ngeriyo ekyo tukitadde ebbali. Kyakubiri statement endala eyetoolera ku engineer Akram eraga nti engineer ye bwannyonnyola yawa buwi ono omukyala Rema lifti ng'ayagala kumutwalako butwazi. Kitegeeza statement z'abaana ababiri bbiri tezikwatagana. Engineer ayina ekisa ekyo ffenna tukimanyi kati bw'abanga yatwalako butwazi muwala ono yamuwa buwi ka lifti. How comes nti engineer ate yasooka kuba ng'ombe pipi first come then kati gwogenda okuwa lifti gw'omuyita oba akuyimiriza omuwe lifti. Ekyo kibuuzo ku side ya engineer tukirekawo tetukinnyonnyola kukigaziya kusukkakaawo joero tukulaba abaana omuwala naye twetegereze lwaki omuntu gw'otamanya akubira eng'ombe immediately oassociatinze naye wuuyo yogayoga waka bw'obanga tokola mulimu gwa kwetunda. Kati batuuka eka amataala tekwali okusinzira audio nga bweri beebaka wakati kati mu kwebaka omuwala toli kutunnyonnyola what happened, what really took place in that night. Kuba ate we bukya otunnyonnyola bulungi nti we bwakya n'osaba engineer Akram sente oddeyo kati gwe bw'obanga actually kati bigatta oba simanyi nammwe mubigatta ekyo baatuuka nga tekuli mataala ne beebaka omuwala mu ddoboozi ya annyonnyola agamba ne beebaka wakati kati mu kwebaka teyannyonnyola kye baakola mu kwebaka wabula ate we bukeera ku makya asaba engineer amuweeki sente agende. Kati gwe baatutteko obutwazi bw'oba toli Malaya nga wabadde teweetunze obadde osaba sente zo za kwetunda oba osaba sente ki ako tukalowooza side y'omuwala yeeno tukateekaawo. Then engineer bw'oba ogamba nti wamuwa lifti ono nga nnyonnyola nti mwatuuka ewaka amanyi n'okumanya nti waliyo omuzigo w'osula era amanyi n'okumanya nti ekiro ekyo tekwali mataala amasannyalaze gaali tegaliiko era mwebaka tagamba neneebaka agamba ne tukola ki ne twebaka. I think ewali babiri wabaawo ekiri mu masekkati either pillow oba bed cover ako nako nkalekedde bakulu program zange zirabwa abato. Then twetegereze bukya omuwala nnyonnyola agamba nti bw'abanja sente engineer amugirayo ekijambiya kizinzimiya. What are you and why are you demanding nga wasuze wange? Engineer mbwakyusamuko ku liiso bambi hajati mukazi wattu amuyita biiso wange kati kubamu akafaananyi nga biiso wa someone ate akanula eriiso to another one. So I think omuwala byannyonnyodde wano ayeetaaga era remodde otunnyonnyolemu wano kubanga ogamba bw'ajjayo ejjambiya nga omubanja oyagala kgenda wuwe okuva wuwe ogende ewuwo oba ewammwe gye wavudde
akujjayo zinzimi oba ekijambiya n'atandika okutiisatiisa. Ate saidi ya engineer annyonnyola agamba omuwala ono okumutabukira yamutabukira bali mu mmotoka amugamba fuluma emmotoka yange nakuyambyeko buyambi kukola ki kukuleetako. Wabula ate bwe yeekengera engineer okusinziira ku byannyonnyola nti omuwala ono yaliba obwedda bwe bajja mu kkuba amulikodinga n'amugamba teeka wano essimu yo oba mpa essimu yo. Kati mu process eyo yampa essimu yo ndabe oba obwedda ondikodinga. Omuwala agamba sikuwa simu. Oba kitegeera. Kati ate omuwala bw'agamba nti tawaayo simu, engineer mbwawo akyusaamu ku liiso. Bambi najjawo kali kabiiso wa Hajjati. Okitegedde? N'ateekako liiso mpa essimu. So, side biri ndowooza ngezaako okuzi-explaininga bulungi such that gwe olaba bulungi ekituufu. Then bwe tuvaako awo era engineer Akram ekiro ekyakeeseza olunaku olw'eggulo yasuze ku poliisi ya Salaama. Kati bw'asula ku poliisi ya Salaama, actually bamutuusiza ku poliisi ya Salaama si we yasula. Bwe yabeera ku poliisi ya Salaama ne bagaana okukola ki okukkaanya omuwala engineer obutaswala omuwala ng'agamba bampe ssente. Ko engineer ssente mmeka? Omuwala mbu ng'asooka asaba emiliyoni yaki ya ssente emu, awo nga bakyali ku poliisi Salaama. Engineer ng'agamba ezo ssente sikola ki sizirina mu cash essaawa zino, naye olw'okuba nti yabadde ayagala kukivaamu n'agamba ssente nja kuzikuwa naye wano sikola ki sizirina. Now yadde oli oyagala kukivaamu bw'oba nga toyina buzibu ssente oba owaayo zaaki. Bugenda okukeera ku makya nga engineer asuzeeyo ku poliisi nga balaga nti omuwala asaba miliyoni mmeka. Olwa increasinze ategedde nti kalemere ku mulyo abadde ayagala miliyoni ya ssente emu bakite cause omuwala omusango gwe yagudde ku engineer Akram kumuti kwagala gezaako kumutta oba kumutuusaako bulabe. So n'asaba miliyoni 3 ensonga zikole ki ziggwe. Jjukira atandikidde ku miliyoni emu nga bakyali ku poliisi ya Salaama. Engineer ssente we zaagizeegizeemu ne zigaana ne bamwongerayo paka ku poliisi ekibuye oba eyeekatwe. Kati ku makya n'asaba miliyoni 3. Bw'asaba miliyoni 3 engineer n'akola ki n'agamba kale ate yaganye n'agamba ssente era sikola ki olabe miliyoni emu yaganye kati miliyoni 3. N'agamba ne kale muleete emmotoka yange n'agisingawo era emmotoka yabaddewo. N'aleetawo emmotoka mbu nene wabulwawa akwata ssente miliyoni 3 okuziwaayo emmotoka actually wabuzeewo omuntu akwata miliyoni 3 asigaze emmotoka ya engineer ng'omusingo. Engineer yasooka ave ku poliisi ekintu kino akikole ki akiva mujjukira Hajjati eyali badde ajja mumumanyi bulungi ku girl child era kati wano Hajjati bw'atuuka mu nsonga zino asooka kulwanirira girl child then ebya engineer n'abisanga luvannyuma. Singa Hajjati akizuula etakisoboka ate nga y'omu ku bakyala wano betuyina abakyasinza olwanirira eddambe ly'abakyala. Mujjukira bulungi ku Pretty Nicole, mujjukira bulungi ku bantu bonna tumenyere ki Mukansamba Crash ono baawe anti alina okulaga ensi ebintu bibiri. Aba alina okulwanirira omwami we naye ate era alina okulwanirira eddembe lya girl child. Kitegeeza si okumubonerezaamu singa aba akizudde nti omwami yabadde mu nsobi ayinza okukkiriza babonerezeemu ku mwami. Naye ate bw'akizuula nti n'omuwala ono abadde ayita mu bingi bambi nga kituufu abadde Malaya yeetunda, alina okukola ennyo okwempawalinga girl child ono ave mu bwa Malaya. Akram aba yasobola okonvinsinga ku lusumu n'amuwasa kati olwo atasobole mukonvinsinga nti omuwala amwesibako. Ekirala gyoro tonvuga speed. Ekirala engineer bugenda okuddamu okuba ng'obuziba ng'omuwala alinya ali mu miliyoni 7. Kati kyetuwebuuza omuwala musuubuzi
ye tukakase tutya nti ono omuwala tagezaako kuflaminga engineer koze ekyo nakyo njagala tukitunuulire tuleme kwekubira. Tuyinza okubanga oba muyinza okubanga abantu muli ku blaminga engineer nti yabadde aguze malaya naye ng'ekyamazima yabadde taguze malaya yayambyeko muntu baddaye ata meetingangako engineer Akram in person musajja wa kisa ate n'ekirala waliwo omuntu nga feesi yo emanyiddwa ng'oli yanoonya dda akakutego kayinza okukusuulamu ne kakunoga. Actually olaba omuvubuka abavubuka kanga kasigenda kwejja mufa abavubuka okwana omuwala bw'okwana omuwala mu mirembe omuwala kasategere wuwo naddayo n'akuleetera bazadde be n'ababegulizaako nti ekiro ngenda kugenda nsuleyo mujje mumukwate nga business namba omuzadde ng'alyamu akola mu mwana we. So how sure are we nti gwe madamu Arema toli mu kuframinga engineer Akram olw'okuba wategeera musajja wa kisa n'osalawo oba oliawo okozese advantage y'ekisa kye osobole okumusigamu sente cause lwaki tugamba nti waliwo oframinga sigambye nti aframinga but munkwate bulungi ndowooza kyenjagala naawe ofumiitirizeemu omuntu akedde n'asaba miliyoni 1 anemala tewali bulabe bwe yakutuusizaako just nti yabadde ayagala kutuusaako obulabe ate nga tewali evidence cause police bwe yagenzeeyo teyina jambiya muwala gyayogerako gye yasanze mu maka gaani mu makoba mu muzigo ono gwagamba ogwa engineer Akram. So ekyo police yakikonfaminze. Then ekyokubiri watya ngono omuwala okusaba miliyoni 1 n'alemererwa n'alaba nga engineer tavuddeyo n'agamba kati kanyifuule business musabye miliyoni 3 miliyoni 3 zaaganya omuwala n'asaba miliyoni 7 we bukeredde ku makya olwaleero ngono omuwala Mariam asabye miliyoni za sente 10 engineer Akram okusobola okuba nga ava mu nsonga zino omuwala yerema. So bibiri naye kisinga okuba ekigazi ku kisa kya Akram buli omu kyamanyi ono omuwala yaliba framinga buframinzani yaliba framinga Akram cause Akram mufumbo ekyo tukkirize ne bw'aba asazeewo kugamba nti kutemesa mu ngeri eyo tasobola kikola to that extent ey'okutyoboola oba okumuswaza cause akimanyi aliko komulamu buno obwa kamera bangi abamutambulizaako amaaso tasobola kuyimirira ku kkubo n'akuba eŋŋombo okuyita malaya amutwala direct ewuwe ng'akimanyi nti obulamu bwe olusi bugoberezebwa kamera. So I think omuwala ayinza okuba nze omuwala n'ayinza okuba aframinga uncle engineer nze ng'omuntu sijja era kuba kukiyimirirako nti kye kituufu naye ate era kandabe message naye ate era ulira tugende wange waliwo byengenda okukola katugenda okutuukanga mu kikomera temuli mataala nekugete kubadde mataala paka ngaobudde bukedde nimugala kati lwaki onzigirayo jambiya ate nga alabika alina kintu kyakozesa kubanga yabadde alabikanga owulira atanudde kamera ejja kulaga nti nakuvuga nkutuusa wali eri n'olemerako ne tugize okyetegereza siba kiri bino byabaddewo mu kiro ekyakeseza olwaleero. So kati byebyo yo poliisi yamaze okuba ng'egendera ddala ku muzigo ogwogerwako oba boys quarter za engineer Akram ne confirming nti temwabadde jambiya. Yes, poliisi ya confirming nti temwabadde jambiya. Omukazi gyakola ki gyayogera ku byebimu ku bindeetera okugamba nti yabadde oba oli awo aflaminga buflaminzani engineer Akram. Wenjogerera nga ye omukyala wa engineer ono ye Dr. Hajati Kulthum Nabunya ali Canada gye yalaga era mu kwogerako nange ankakasizza nti next week akomawo mu ggwanga Uganda.
So katulindirire okulaba kyonna ate oboolyawo nga bwe kinatambula. Nze wendi okubanga nzija mbikutuuseko mu mbeera eyo oba mu mbeera endala. Ate munnange tunagamba ki? Naye nga wenjogerera naye ku makya g'olunaku olwaleero engineer yasuzeeyo olunaku olwokubiri. Yasuzeeyo olunaku olwokubiri. Kati simanyi bwe kibanga kituufu okugula Malaya ne mutakkiriziganya nsimbi osobola okusibwa bw'otyo. Naye bwe kiba kituufu engineer oba oswazizza erinnya lya Hajjati gw'oba toswala kozi gwe baakwogerako bingi era Hajjati yagumira bingi ebigambo ebyakwogerwako from day one nga bw'oli omufere nga South Africa bwe muli mbasawo b'ekinnansi n'ebisigadde twala tugende but Hajjati ebyo byonna yabitunulamu ng'alaba gwe musajja omutuufu. So bw'oba nga kituufu wakikoze obeera ottattanye erinnya lya Hajjati. Mujjukire Hajjati erinnya lye libadde ddongoofu kuviira ddala kweyali bbaawe Sheikh Nur Muzaata batte. Hajjati n'agezaako keepinga that name ng'ali yekka okumala ekiseera kye yamala nga talina mwami, newankubadde yalina scandals nnyingi eri abantu ab'enjawulo ezaali ziyinza ze yali enyigiddemu erinnya lye ne lifa, naye yali keepinga nga liri clean. So bwe kibanga kye kiyinza okutta tana erinnya lye ate nga n'ensonga gy'aliko yakwempoweringa girl child, ate engineer Akram n'abanga scandals zaalimu olwaleero zeekuusaako ba girl child. So tulabanga emboozi teba mpoomu though ne bwe tunakizuula nga si kituufu era already kiba kiri ku affectinga omukyala Hajjati. So mu mbeera eyo wetaaga ng'olowooze tusabe bibe nga biri mu ango bbiri. Hajjati akuume erinnya lye nga bwe lyali, then ango endala engineer osigale mu layini yo cause goyinza okuba toyina kyofiirwa mu buli skanda ekutuukako naye ate Hajjati emukosa. Yes, ekyo saagala okyerabire. Hajjati bwe baba bantu nti bali successful career yaabwe oba career ye eba evudde wala ate ng'erina bingi ebibadde bigirwanyisa okubanga ekka ku ttaka naye ng'afuba okumaintaininga that kyalina munda. So I think Akram ojja kwetunulamu mu mbeera eyo. Mu mbeera endala Hajjati nkusaba ne bw'okomawo toyogera mu mawulire ne bwe tukkaka tutya byesonyiwe kubanga ogenda kuzuukusa ebibadde bitandise okukka cause okomawo next week leka amawulire amalala gabikke kino tokyogerako kubanga amawulire mazibu fe olugambo abamu we tulyako tuyimba lugambo. Kati nkusaba mukwano bw'okomawo amawulire galeke soka ogawummule tokyogerako kale bwe baba bakusoyasoya balagire ddala nti ebyera nga nakati bwe mbikubuuzizza n'obaako by'oŋŋamba byesosobola kugamba balala. Era nkusaba bw'otyo n'omuntu omulala yenna ow'amawulire bw'oba omugamba totwesiga kutubuulira biveeko osigazeewo diginiteyo cause ogirwaniridde. Ekyo ndowooza kye nnyinza okubeera nga nsembyayo ku nsonga eno naye nga nawe mu comment section osobola okuba ng'otuwa amagezi. Ye lwaki bano bantu bakulu lwaki twetaaga okubawa amagezi? Just osobola okumbulira ky'olowooza. Kimanyi naawe oyina bingi ebyakudobonkanako singa tugezaako okunoonyerezaako. Munenya musajja nti yalibaagula ate gwe tuyinza okuba nga gw'osuubula ono bw'abaagula kamu kamu nga gw'oli musuubuzi w'ab'amakubo. Wala bulungi mweraba. Milioni 2 ze munsaba sizirina. Omukyalo omumanyi oba tomumanyi? Milioni 2 ze munsaba sizirina. Omukyalo omumanyi oba tomumanyi? Tugende twelwaneko mu kooti. Ndi ready. Milioni 2 ze mwagala sizirina. Intention zo zibanga za sente
terajja ku abisigade tunasera mu court kengendo okugema tewali ayagala wadde 10 naye akamanyirako kenjagala ngeme olina recordings nga kusaba millions 2 nzirina naye ng'omumanyi akusaba zaaki wamukoledde mulimu ki mwemwe mumanyi kyemwagala kyonna mubanga mulowooza nti abantu bajja basasula ssente muno n'amanya g'abantu mumala budde ononya ki ku poliisi bwatalina musango poliisi ononyawo kikwatalina musango era obadde weetonda nga weetonda on what grounds nga saagala kutuuka ku kino anti kati okituuseeko ate n'ekirala kijje no problem katutuuka gyoyagala asuuleyo tewali buzibu tewaliwo ttabu kasita bajja kugyayo kamera babikkule bwe tubanga buli omwanya n'ekyokufiirwa kamera ejja kulaga nti nakuvuga nkutuusa wali eri neolemerako ne tugizekyetegereza sibe bibeera sibe bibeera omaze omukyalo omumanyi oba tomumanyi sirina ssente nvaako vu buli analowooza nti ajja kunkolako bukyamu nga ayagala ssente sizirina